Mugamba mutya abaagala abalungi abeekumira kusenga Faith 256 baaniriza ate nate era mu vidiyo yaffe eno eya leero. Teweerabira subscribinga ate naba subscribinga ate ggwe omupya omukadde obale kwekuumirako. Olwaleero njagala twogere ku ngeri gye tusobola okuva ku masturbation. Omuntu yenna yali akozesezzaako okwemazisa. Osobola otya okukivuunuka oba okukivaako? Nfunye abantu ab'enjawulo nga bambuuza senga nakozesa ku masturbation naye nnemereddwa okukivaako oba nkozesa masturbation. Gwe wenna ng'oyagala kulekeraawo ng'okooye okwemazisa wulira obikooye. Kuba sometimes bituuka n'owulira wali obaddeko n'omuze ng'ogukooye naye nga temu naye tosobola kugwenenya. N'abo abantu be mulaba tugamba abanywa omwenge eza addictions. Nti otuuka ekintu ng'oli addicted gye kiri naye ate nga kyakutama naye ate tosobola kukyenenya. Osobola otya okukyesonyiwa oba osobola otya okuva ku kwemazisa? Ku sayidi y'abasajja nsobola okugamba oba musajja ky'ogenda osooka okukola funa omukazi. Kubanga kino si kye kintu ky'ogenda okuvaako omulundi gumu. Ekintu kyonna oba oli addicted gye kiri bw'okivaako omulundi gumu kibaako kye tuyita withdrawal syndrome. So kati tova ku kintu mulundi gumu, ogenda reducinga quantity y'ekintu ky'okozesa oba obungi bwakyo. Kaŋŋambe obadde weemazisa emirundi 5 ku 6 oba ku 7, kubanga waliyo abeemazisa n'emirundi 10 olunaku. Bino bye njogera nfunye abantu ababiŋŋamba n'aŋŋamba nze senga bwenti ne bwenti ne bwenti. So si nti nno nti tebiriiyo, bw'obanga ggwe tokikolanga oba tokiwulirangako tokiwakanya nti tekiriiyo. Waliwo omuntu ng'asobola okwemazisa emirundi 10 nga buli bwe yeewujja naye ddala olowooza akasolo k'otulugunya bw'otyo ogwo mukira nabaki oba ggwe musino nabaki ogwo gw'ocunya sitayiro eyo n'oŋŋamba nti ogenda sigaza feelings nga ggwe omuntu. Ziba zijja kufa bw'oba osanga feelings temukyayina. Ky'ogenda osooka okukola ojja kufuna omukyala bw'oba oli musajja, funa girlfriend. Omanye nti at least ak'olumu ogenda weemanyiiza okukozesa abakazi. Nti bw'oba owulira ng'oyagala kuzina oba owulira oyagala kutuuka ku ntikko togenda genda kwemazisa wabula ogenda kubira girlfriend wo oba mukazi wo ajje mukikole otuuke ku ntikko gy'oyagala. Kijja kutwalira akabanga okupiikinga kuba sisitimu y'omubiri gwe yakyuka naye ate ojja kupiikinga mpola mpola. Nkugambye nti singa obadde weemazisa emirundi 10 osobola okusalako emirundi egyo ne gidda ku mirundi 8. Omwezi oguddako ogenda okulaba eyali yeemazisa emirundi 8 kati oli ku 6, eyali yeemazisa 6 oli ku 4, 4 n'ogivaako n'odda ku 2, 2 ojja givaako odde ku 1 n'okubirekera awo ddala. So ekisooka ddala tujja kufuna omukyala omanye nti olina omuntu mu bulamu bwo gw'oloboozaako okusinga okulobooza ku ngalo zo. Ekyokubiri ngenda kusaba odiriitinge buli kimu oba buli omu gumanyi nti akuwa ebintu by'obukaba, kubanga tukkirize abantu abasinga okwemazisa abasinga ennamba esingira ddala 99.9 9 oba bwe batyo baŋŋamba oba 99 ku 100 99 ku buli 100 balina okuba nga balaba ebintu by'obukaba, eiza obuvidiyo oba ebifaananyi nga bye bakozesa okwemazisa. Batini nnyo b'osanga nga bakozesa imagination just nga teyeetaaga butabo teyeetaaga biki, naye abasinga mu biyina. So byeggyeko bwe biba bifirimu bisuule bimenyeemenye byokye byerabire bijje mu sayiti bijje mu maaso go kubanga bye bikuviirako okubeera nga oli mu mbeera eyo ey'okuba nga weemazisa. Ekintu ekyokusatu kye nsobola okwogerako ky'ekyokuba nga bw'oba omanyi nti olina omuze gw'okwemazisa weggyemu okubeera mu kifo ekirinza okukema. Kankugereze,
kiringa wonaabeera ne ex wo oba crush. Ex njogedde bubi kuba waliwo abamu nga ex ye yamwetama n'amwetamiza ddala, kanjogereko crush. Bw'onaabeera n'omuntu ng'omuyinako crush ne mubeera nga mubeera mu busondasonda, okimanyi nti olinza okwesanga ng'omuntu oyo akulidde. Olaba ne bw'oba tumuyinaako crush naye nga oba mukwano gwo, naye nga buli ssaawa muyina embeera gye mwesangamu, ebiseera ebisinga muyinza okwesanga nga mweridde yadde mubadde temwagala. So weewala okubeera nga obeera mu kifo nga we isolatinze nkoga ng'oli bw'omu, ojja kkemebwa. Nti oyinza n'okuba tobiriiko naye sinsi oli mu kisenge kyo teri aliwo, nga togenze mu kisenge kyo kulowooza nti ngenzeyo nti bye ngenda okukola. Naye oli mu kisenge kyo teri aliwo, ogenda okulaba ng'oyagadde okubyetuusaako n'ogamba anyway kasita tewali aliwo, nga weemazisa. So kyewale, kyejjeemu, wekigobere ddala mu bulamu bwo. Tugenda kwogera ku ngeri endala gye tusobola okubeera nga tukomya omuze gw'okwemazisa. Ekirala kye nniza okubagamba kye ky'okuba nga weefuula bbize nnyo 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 nnyo. Kambabuulire, olaba obwa bbize buno buyamba nti olaba omuntu ne bw'oba nga obadde oli mu weebase, obadde oli mu kukola ng'okola nnyo 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 naye ng'olina omukyala ewaka era nga teweemazisa. Trust me, olinza okudda ewaka omukazi n'akulema okuzina. Byebyo by'owulira nti bagundi, byebyo by'owulira nti abasajja abagagga tebalina budde bw'abakazi, bw'azina kamu n'agweri, bw'amala omwezi tamukwatako. Bannange aba akooye, mwenna abakola emirimu egikooya munjulira. Ova ku mulimu ng'okooye oluva okunaaba, oluusi tonaaba na kunaaba olugwo, omanyi nti osobola n'okwebakawo mu ntebe n'odda buzingulu ssaawa nga 8, olwo n'olyoka ogenda n'onaaba ng'okooye nga tolina na budde bwe byakwezina. Kati awo ddala ddala mbuulira bw'oba obadde muntu. Munansonyiwa bannange, audio ngirekodinze kiro tulo tunnuma naye njagala ngirekeko ngende neebake. Bw'oba obadde muntu nga wamanyiira ebintu by'okwemazisa n'ojja ng'okooye, ddala ddala ssaawa eyo omanyi nti otwo tugenda kubba, togenda kwemazisa. Kati obadde nga weemazisa ng'ogenda okwebaka, ne weemazisa eyo mu ttumbi, ne weemazisa oba ku makya katugambe emirundi nga 3. Kati guno ogenda kuba ogusazeeko ng'osigazzaayo 2. Ate olinza n'obutayimuka mu ttumbi n'oyimuka ku makya. Ate ne ku makya olinza oyimuka ng'olwashi ng'oli bbize, oli mu sereeti, oyagala kudduka kwangu wagenda kukola by'olina kukola. Weewe emirimu, weewe commitments. Si emirimu gino gy'omanyi nti tegikufuga. Weewe omulimu ogw'omanyi nti guli demanding, gukufuga. Olina okubeera ng'oli bbize. Kitegeera? Osobola okugamba nti kati obudde bwange mbadde nga mbumala nga ndi mu nnyumba ndaba firimu, kati ngenda kukyusaamu. Waliwo waneeno community work eyeetaagisa, genda nga nkoleyo eyo. Oba nnyambeko ku bantu abakadde bwe bityo. Kale oba sirina community work yeetaagisa, genda nga mbeere mikwano waakiri. Waliwo ekikoosi ky'abavubuka babeera awo nga bakuba olwali waakiri genda awo. Okusinga okubeera mu nnyumba ng'olaba firimu ezigenda okuviirako okuba ng'okola ki? Nga weemazisa. Banywanyi bange munzikirize nkome wano olwaleero. Tujja kuba twongerezaako vidiyo yaffe eno, tujja kukolayo vidiyo ey'okubiri. Saagala kukola vidiyo mpanvu. Tujja kukolayo vidiyo ey'okubiri. Mukama abankuumire, mbaagala nnyo, mwebalire ddala ku butanvaamu. Mwebale kuwaakinga, muwaakinge, mu subscribinge, mu likinge, mu commentinge. Alina kyagala okwebuuza osobola okundekera ekibuuzo mu comment section, mbeera nkudda mu butereevu. Omukama abankuumire, mweraba musula bulungi abagenda okwebaka, ate abaakazukuka mwasuze mutya, ate mmwe ab'ekiro musiibye mutya. Buli omu mu kiti Yeah.